Ekyo kikazi kyayagala kwata gundi sebata. Kyayagala kwata sebata. Tubuze abamatendo, tubabuze. Anti wangambye simanya ngogenda kuleta simanyanga njagala ba recording videos. Deshi banga kiri omaze nange. Njagala ombuliro naku lwenyo nentamira nenefukira. Kati nze ne wemba ongamba ntino nali njagala kwata muntu. But tekewo nawe tulabani gwe babira bagenda okulyanga omuntu yeyagalidde. Yakenze nakola obupusi bw'abaana abato olwokuba bamulogera ku malalo g'abaana abato nalowooza nti nategeranga bana buto muli nawuliranga zze buto amanyira abantu. Kiki otavume gwe buli omu akusobye abakulu bakusobye abagenzi bakusobye n'abalizaalibwa bakusobye. Gwani tondetako bulemu bwo nagenda nawoloma nze omusajja wange simanyanga doctor okikakasa oba tumukulete tumuterewo atwe ebiwandiiko bye. Olinayo omusajja yali akwebaseeko nga yeyagalidde oba bonna tobekakatikako tobekuutizaako ogenda obekutizaako nga tebana na kuguma kubanga bagala ogenda gye balaga. Oyinayo mpaayo ogwa yali akwebaseeko nga yeyagalidde ogwa gwe njagala ompe nti ono yankwana kyeyagalire bw'oba tomala kubatamiiza n'obakwata. Kana kaberege fulungu nesonyiwa tonjasamiranga ne bwe ndiba mbuzeewo ne bwe ndiba nfudde toyiritiranga ng'oyasamirira tokigezanga shaitwani yenna alinga olubugo olukadde anjasamira. Wamanyira abantu gwe ani yakuwa olukisa okumanyira abantu nga toli muntu. Lwaki todda mu kikula kyo nze bw'oliba oyize okunaaba ng'onjasamira tolina gwe wali tobunyiridde kyovula abantu bakwegobako golowooza mpisa zombi si mpisa zombi muntu asobola kugamba ono buli lwajja sissa nyinza okubako omukapaka lwendifa mbw ayimiridde ayasaamiridde bamukoze bu pusikati oli kuladdi jjajja w'abaana ye jjajja ono yazaala bajjajja zino mpewo zaki koterera ddi fesi yonna eri bweti. Lwaki fesi yeyika buli mwezi anti gwe kanga baana omwana gano okole kinne bamugamba tukuyitire nakaberege tukuyitire fulungu gwe kanga baana gwe mwana ganyo okulya emmere njagala ompitire katumuyite oba oganya okulya emmere gwe ngonjasamira gwe olw'okubanga oli awo n'obubizi bwo bakuteeke wano bakuteekewo n'ekifaananyi ky'embizi twaba temufaanagana. Non-living thing gw'omanyira abantu ancestor gwo muchwezi watewa kwanga abulawo dda. Ebyo ebirwadde by'ebikuluma saagala mbireete ku mpewo gamba abantu lwaki toyonsa lekera okulimba abantu ntisimanga bakulega ebirwadde bagambe walina ebitundu by'ekyama 2 ne bakugjako ekyabaami bagambe kyova olaba ekyabakyala kyaddako eno mu maaso kiringa ngolo bagambe abantu tagambwako biki wololo who said mbutogambwako who said mbutogambwako mbu gwovuma noyasamira buli omu lwaki oyogera owanda amalusu tonayiga kwogera gwe ngonjasamira lwaki oyogera osamuka amalusu lwaki abantu bakuba amalusu buli gwoyogera nayo abanga tonyeddwako enkuba amalusu go gajja gabasamukira gasobola n'okuyitamu rainbow oba laddu. Lwaki ogenda okuba abantu agamwa olina okutya bw'emimwa 8 omwabakwa gwa kyalo kiramba ne bakubuutikira onjasamira n'abakubeera okumpi baguma muntu n'agamba kamusemberere nzibe ennyindo neme kuwunyiriza because gwe kennyini naawe tomanyi sibanga obuwoowo ne bolangira obuwoowo tebutambula kubanga obwekuba ku kitundu kya waggulu osobola obwekuba wansi. Lwaki tobwesaaba lwaki tosamamu busitame ne bukubuna wenna kuba ekivundu kyoliko kika kyamasaza. Lwaki owunyanga ttooyi olala obanga ogenda okuyimbira abantu toyambala musala nkwawa nga tonaba kwemwa enkwawa zonna nzirugavu zitunulanga geyeena awanise mbwazina akunkumudde amasira gonna agasaabye buli omu ali awo mbwazina. Nze nabankubira bantami kino kikutuukeko gy'oli nnyabo ye nnyabo obaani oba nnyabo bassebo Chova na gamba bakolere to yogwe weka. Gender zaffe tozigwamu, you're not female, you're not male.
abantu balowooza oli kyakula sajja oli musajja toli kyakula sajja oli musajja bakolere toyiyo nti male or female makati batekao nakaberege efulungu. You're not female, you're not male, and you're talking to us who can fill in the gender box. Tebakutugira nko mwana magulu mbuza bwe nakaberege fulungu tebamukutugira nko magulu katebe byovuma abantu ngo bavume ebintu ebitakwatagana nze njagala nkuvuma ebintu nga bitufu bikukwate kuno ku mutima gubenga mwoyo gukuke gukusenseri tomanyira tuli mu generations za njawulo mwina kubanga mwafa magwabo wayita ku malalo go oli kunzo omwana omuto nkola nkadde febo twakatandika okwegatta gwe wegatta n'abagenzi febo oliko gwe bakufaanana gwe olaba bakuva munda tebakufaanana akola tinti yakola enviiri mbw anfaanane gwe bakufaanana gwe nene kyewafaanana omuntu yenalina gwe wafaanana ewammwe siraani olina gwe wafaanana olina gwe wafaanana toyina gwe wafaanana mu kika kyammwe toyina gwe wali ofaananyi wantu wonna n'abakuvaamu tebakufaanana ovuma abantu obubi gwe nankokendeni osobola okwetunya mu ndabirwamu gwe ne weekanga gwe tonaba na kumanyira nfaananayo omanyira nfaananayo abalala nga gwe tonneemanyira nti bwe nti bwe nfaanana nakaberege nokola buli kimu ne kigaana nobeerako vaccine nogezaako okuyimba ogenda wayiritira buyiritizi mu kifo ky'okuyimba nogezaako kiki nokizuula nti ekitono kyange kiri mu kuwemula ate nze bwonziramu era nja kuddamu nze nja kukwata tenda mpaka kuwulira bubi nja kukwata tenda mpaka kuwulira bubi nze toneta kago mannyogo gano ageno gasirwaza ageno ne gagwa eddalu ommanyiira njagala nkukwate muggwe njagala nkuvume nembweseke. Ekya Bobi Wine okuma family ya Segirinya Card kyolesa ebintu nga bisatu. Ekisooka kibafungudde nti Segirinya temumwagalangako na byonna bye mwakolanga mugenzi kwali kwesiba ku mulambo kuba singa amaziga ge mwakaaba n'obulumi bwe mwalaga ne mutulaganga dictator bwe yatta Segirinya ku lwa struggle mwandibadde temuteekawo muntu mulala atali wa family ye mu kifo ekyo kumaliriza kisanja kye oba oyo family gwewanzeeko eddusu nti yanaasobola okubalabirira. Singa ddala Segirinya mwali mumwagala ati hati nga simu abaali bamulwanisa sina kindi nga simu abaamutta kummwe tewandibadde waayisa mu family Lugaayu ku muntu gwe yagamba nti ono yajja okusobola okutulabirira kuba kino kibadde kumaliriza kisanja amazima ga Katonda mu ggulu. Bobi Wine ne bwe wandiraze obuntu bulamu ak'olumu kana akafo n'otakatunda n'okalekera family kuba simple ekitamuweeseza kaadi abantu ba family kitabaweeseza kaadi kubanga abannaku tebalina sente zigula kaadi. Kino kyoleserwatu nti kaadi za nupo mutunda ntunde lwaki okukwata kaadi ogiwa omuntu oyakamala emyezi 2 mu struggle nga waliwo n'abagiri questions abagisabye abamaze mu struggle emyaka emingi kiraze nti ayine sente gwe muwa kaadi ayine sente gwe muwa kaadi. Ebyo byonna bye mbadde mukola okuteekawo debate okuzanya katemba oyo yenna abadde katemba nga munoonya we mubikira abantu maaso nti family ya Segirinya temugenda jiwa kaadi temugenda kubakkiriza kubanga mukono okumalako kisanja kyabwe nga n'omwana waabwe mugamba nti yafa lwa nsonga za byabufuzi naye amazima genyini n'oteekuba mu mutima era ne kaadi eyo n'ogitunda. Ekyokubiri bafutu soja mwenna muyige nti gana gasajja gali mu business. You struggle your life, you sacrifice everything for the struggle. Encho opportunity bwe najja bajja kugiwooya alina omusimbi ekitegeeza ekasera mutugeerera mu booke genda okole sente olaba nalukole yakajoyininga nupu emyezi 2 bamuwadde kaadi gwowe emyaka ne gwe basiba ku lwa struggle ne bakulekawo wali mutegeere nti kino kivandulo kya nsimbi tebangako struggle ntegeerekese kubanga kambabulire bantu bange ne bwoba totoola Segirinya nga bwe mwerimbika nti mwamwagala amazima ga Katonda mu ggulu family ye yinzo gamba nti ono yagenda tuyamba ne mutamuwa kaadi obono ye mukyala we nokola debate lwaki tozikola ku balubongo ya ne katana nabo lwaki tobegeka public ne batubulira ku merit ki kwe bakulemberera ekibiina ekyo ensi ne bayisaamu amaaso ne bavuganya ku bifeebyo gwani Segirinya gwani bwe ya debatinga naye gwogamba nti ddala amazima ga Katonda mu ggulu Segirinya yabakira bonna Segirinya temwamwagala bira naye mwefungudde nti kaadi mutunda ntunde n'okwesiba ku mulambo gwa Segirinya mwesibako mwesibe muli basajja babi.
Chichi. Ndio mama, mtoke badeke. Ole muje mwetaji, muje mwetaji. Sio la bolonye banange. Mama masita kanyeko, sio la bolonye. Mama banange nyoke mumuremo batata mama. Tata mumuremo mumuremo. Ebikudebya bikutabudde. Mama nyoke badeke mumuremo mama. Tuleta ku masonyweko. Oloza shati kutabudde. Abada amanyi tikiti yiye. Banange nyoke mumuremo batata mulekembo. Abada amanyi tuku. Bana byo mwako kumye nsereko. Mukumye nsereko banange. Bannayuganda bali fane. Kino ekisajja kiyinza okuwangula Nalukoola ekawempe. Ne Ssegirinya bwe yali naawe bonna be yali yeesimbyewo ab'ebitiibwa n'abagagga era n'abawanguza Katemba. So temwewuunya nnyo nga kijidde ku independent ne kibakuba akalulu with 90%. Bannayuganda bino bye baagala. Olaba ekisajja kitrending okusinga gwe bawadde kaadi. Uganda tekyali muntu ali serious. Simanyi nina ebitabo bingi, simanyi nina law, simanyi nze kibiina nakiwadde ssente empitirivu, nze yaguze kaadi. Kino ekisajja ne kijira ku independence kigenda kuba abanupu akalulu nembwa yesigama ennyama. Era naalemu bwe muba bagezi musuubule. Abaasuubula amagendo gassanya ne gabalakira mbazigiridde wooteeka essente ne zidda mangu. Guno ogusajja ne muguteekamu essente. Ajati ajija namyalo ne muteekamu guno ogusajja ssente mugenda kuyoola nga balalu. Nze mbabuulira gubulamu bubuzi magezi matini nnyo bwegati nti defying party rules oyingira akalulu. Bannayuganda byo bye baagala. Ssegirinya bwe baamulondera omanyi bye yakolanga. Kwekaabiza kuno bankubye engumi eringa etolera oyo Katemba bannayuganda gwe basigalako. Ate babuulire byobufuzi byaggwamu value. Era ekisajja kino ne kijjanga independence mujja kulaba nga kiri mu parliament. Nze mbabuulidde ayagala ogenda ebweru okwetakulira kwogera kuno nakuli naye emirimu egitambulirawo njirina. Abaana abobuwala n'abobulenzi mujje mugende mukole mu mahoteri e Dubai, Saudi ne Kuwait. Salala atandikira kamu 7 paka ku milioni 2.5. Mugenda kuweereza kuoza bintu mu biyungu kola nga ba waitress na ba waiter okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Bakusuza, bakulisa, bakujjanjaba. Kale tunoonye kaka sente ko otekamu nga visa ekuli mu ngalo. Kunoti 7 mukaganya 17 45 27. Ogenda kuba otufuna butola ne kunoti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana mu nya. Twesangeyo tukole interviews abawala bo bayingidde abantu bange.